ensolo eyo wamu n'ennamba yaayo, bayibuli eraga nti omuntu oyo waakuttibwa. Naye kirungi okuba nga ottiddwa okusinga okuba ng'otwala ennamba y'ensolo eyo. Bayibuli egamba era ne bagaana n'okutwala akabonero ke. Leero akabonero ka Katonda eri abakkiriza ffenna kwe kuba nga tulina omwoyo wa Katonda nga Balume 8:9-12 bweragira ddala. Era ky'ekintu kyekimu ekiddibwa mu Yokaana ekisooka 4:13 titumanya tutya nti Katonda ali mu ffe nga naffe tuli mu ye kubanga yatuwa omwoyo we. Bayibuli egenda maaso n'enyweza era ne bagaana okuba nga bafuna akabonero ke ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe era balifuga wamu ne Mukama waffe Yesu emyaka 1,000. Abo bonna abalitwala ennamba y'ensolo, Bayibuli egamba tebalifuga ne Mukama waffe emyaka 1,000 gy'alifugira kuno ku nsi. Olwokutaano ne lugamba mu Kubikkulirwa 2:5, but the rest of the dead, abafu abalala, lived not until 1,000 years were finished. Abafu abalala tebasobola kubeera nga babeerawo paka emyaka 1,000 bwe gyamala okuggwa. And this is the first resurrection, era nga kwe kuno okuzuukira okusooka. Kati kye twagala tutegeere wano, omuntu atalisangibwa mu kuzuukira okusooka y'omuntu gwe nange gwe tusobola okuba nga tulowoozaako ti omuntu oyo tiyalina nkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. So kyenjagala okukubiriza gwena awuliriza, mukwano Bayibuli eraga okuzuukira okusooka n'eraga n'okuzuukira okugenda okuba okwokubiri. Okuzuukira okusooka kuzingira muli muntu yenna eyakkiriza Kristo Yesu eyali abadde ku nsi kuno ku byasa ebyenjawulo oba mu byasa ebyenjawulo. Kati singa osangibwa nga Kristo lw'anaayita abo abamukkiriza okuva mu ntaana zaabwe n'okukwakulwa kw'ekkanisa, gwe n'osangibwa nga tokwakuliddwa ate nga ne mu ntaana tovuddeeyo, Bayibuli eraga nti abo bonna abanaasigalayo be bantu abatamukkiriza era tebalibeera nga bafugamu ne Mukama waffe Yesu ku nsi kuno. Kati so kino kitegeeza ki? Nti olina okubeera nga weekolamu omulimu. Obulamu tuleme butwala ng'ekintu eky'okuzanyisa. Lowooza ku bulamu bwo ogambe nti singa nva mu bulamu buno mbuvaamu ntya, nina enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo oba sigiina. Abamu tumuwulira ne tumugeya bugeyi, abamu tumuwulira ne tumwogerako ebyensonyi, abamu tumuwulira ne tumugaya bugayi, ne tukola ebintu byonna ebitasaanidde.